Malabe mwenna musibye muli banyivu nnyo ku babaka. Mwenna muli up in arms olwa 10 billion. You are responsible for this. Ani alonda bana abantu mwe mubalonda. Garbage in, garbage out. Simple. Ani abalonda. Ani alonda bana babaka mwe mubalonda. Ate era bugenda kuddamu mulonde abantu bebamu. Bino babi bakola kubanga they know who you are. Ugandans, I don't simanyi mwayonka kinga muli bana bato bana Uganda. Nimba nabe mu social media lero mutabuse. Kadaga yava baga mambu teri mubaka krizi bakwogera ku 10 billion. Mutumanyide baba, mutumanyide. Taxpayers money, you are even shutting down. I pay taxes every day. Burengenda ku petrol station nenywa mafuta. Hago mafuta. Ejo misolo yejiraninga parliament ye. Abantu betwale bade to celebrating and now. Abantu betwale bade to celebrating and tubawayo ka bonus bali bade basawo. Not these vampires in parliament. Neba na Uganda temuyiga. Bino babi bakola byonna because you don't temuyiga, you don't learn, temuyiga. Ani abalonda kyekibuuzo munziremu. Ani alonda ababaka bano mwe mubalonda. Ate ababaka bano bukikwata ku ssente tiwaliwo NRM, tiwaliwo FDC, tiwaliwo DP, bonna be bamu ku ssente. Ekyo njala mukimanye from today. Bwekikwategana ku ssente. Kyovola banze bwenkwata olweyo lwange bonnamba twaliramu kubanga I know them, I interact with them. Nabadenda ba doctor akulira Mulago Hospital, Dr. BB. Ngagamba mu Uganda tuyina ebitanda ebiri fully facilitated, ebiri fully equipped, ebiri ku international standards za ICUs. Biri only 50 beds in Uganda. Ebitanda 50 in case COVID-19 atabukidde mu Uganda tuyina ebitanda 50 byokka ebisobola okuhandolinga obulwadde buno. Ne bannyinaffe baganda baffe bemuyita bahonalebo. Some of us tubayita bahonalebo kubanga title ebaweebwa, but they are not honorable. Abakuulira n'akakiiko ka Parliamentary Commission basaze buli mwaka mu 10 billion. Kambabulira akakiiko ka Parliament ako katuulako ab'NRM, ab'FDC n'ebibiina ebirala. Mumpuli mu kaseera kano ng'abanaku basula enjala, abanaku baweebwa ebijanja ebirimu amayinja, abanaku baweebwa obuwunga obulinganga kyakiwembizzi. Speaker wa Parliament yakyalinze akakiiko bawa ababaka milioni 10 bubayambe ku mobilization ya corona. Jesus, who doesn't know? Ani atamanyi corona bwakwata kakati oba COVID-19. Actually nze neewunya n'okwewunya lwaki Parliament etuula ennaku zino busimanyi bapasinga budgets for what? Uganda tuli milioni 42, we are 42 million. Tuyina ebitanda 50 byokka ebisobola okuhandolinga emergencies nga bye mulabye mu America ezo. Ochuli mu kaseera kano buli musawo buli nurse yali badde ali ku standby. Actually nze singa nabadde part of party
ya government eno senior physicians ne bannansi abalungi bali badde basula mu hotels zino eziri mu Kampala kati eziri empty nga bali on standby for emergencies in case we need a doctor ava buvi Kampala Sheraton Hotel oba ava ku Serena oba ava ku Grand Imperial n'agenda okwateninga to an emergency. Wetwogerera ettaka eryali lihousing abadokita mu Uganda kukita ntaawo mwatundawo mwaguzawo Sudiri. That land that formerly housed CMI, that land belonged to Mulago Hospital. Ettaka eryo awaliwo flats nga badokita bonna bakola Mulago we basula nga in case of an emergency edda dokita asala busazi kubo n'agende Mulago n'akola ku balwadde. Ne badokita baffe mu mbeera embi gye balimu omusanga nga asula Kyanja, asula Mutungo, asula Nyanama, asula Kachiri, asula Mukono. So in case there is an emergency, doctor n'avaatya Mukono oba n'avaatya Kachiri ajje ayamba abalwadde. Ku nsi kuno tewali bantu ba betrains e Uganda nga bantu basoma kino kankibabulire. Ate mwe abali kuno abandaba bino wetuba tubiyogera mu bijjemu amapenzi ndiwe nalemu ndiwe FDC COVID-19 bwaba kukwata takwawula kibiina kyolimu akukuba bukubi. Yes. This is the time that we know kulaga highest level of leadership. Nchidamu mukasera kano if I was part of government but doctor bonna bali badde basula mu hotels zine ziri mu Kampala. Grand Imperial, Kampala Sheraton, Speak Hotel, Serena nga mu basula on standby nga balinda emergencies. Waliwo ekibizi kyenva okublockinga wano. Don't be fooled. Don't be fooled. Ababaka basooka kuva mu holo yabwe bateeseza ne bagenda mu kiholo ekinene. Kati bateeseza mu tent. Kiki bateesa? Ate ne kyera. My brothers from the north, it's unbelievable that you leaders can mobilize people to stone an ambulance. It's unbelievable. It's unbelievable. It's unbelievable. By the way, if you're not comfortable with Frank Gashumba, if you hate me, simply don't follow me. I don't recall even inviting you. I don't want you to love me. My mother loves me. I know that. She loves me so much. Kati mpulira mugamba 2021 mugenda kulonda. Fine bekunabeerayo. Who is mubaka kigwogenda okusindika mu parliament? Mutunulire bana babaka bonna kye bali before. Ensobi muleeta abajega. Mulonda abantu abalimenti okubeera lukayanga batunda michomo. Abalimenti okubeera nga basima kabuli okuziika abafu. Abalimenti okwokya amanda. Abalimenti okwokya embizi ku Nikodemasi. Ne mubalonda nga ababaka. Abani mulonda abantu bulwakuba aziika nnyo. Mu parliament teri limbo. Mulabye all over the world. President wa Kenya adonatinze omusala gwe. President Kagame owa Ghana abakulembeze all over the world bejjeeko benefits zonna bayamba abantu. Naye abaffe n'akatono ke tuyina babakabe. Leaders all over the world. Leaders all over the world. They are giving up. They are giving up. They are giving up their benefits to save the lives of the poor. But ours in Uganda, it's a party for them. Mukaseera kano badriver bonna abavuga abasawo bali badde basula mu apartments mu Kampala zino nga bolaba zi speak apartment nga bolaba zani nga mu basula. Because this is a crisis, this is an emergency.
naye abazanyira ku bwongo bwammwe kummwe tewali muntu yali ayagala Kadaga nganzi. My God, nzijukira every talk show gye nakolanga nga mpraising mukyala nali simanyi. COVID-19 nze following nnyo international media houses batugamba ayinza okugenda up to 2022. Are we ready for that? The little we have, these vampires, these hyenas, these impigs are chewing it. Nze ku simu yange, my personal phone esimu ya simu ka Uganda zivuga everyday people I don't know abakusaba akasente. Bwe masobola n'ennyambo ow'etaano ow'ekkumi ow'ebiri ow'abiri. The little I have. The little I have. Naye ababaka abaffe bo basazeewo n'akaffe bakalye. Ekira Mr. President, I know you have assistants who watch my videos. Mr. President, I've not missed any address of yours. Buli address gyokola njulira. Negwe mindset eringa egamba nti abantu abali obubi bali mu Kampala, abantu bamere ya leero. No, that's wrong. Bali everywhere. Buli every urban center gyolaba, zirukaya, zinyendo, ziryantonde, ziani. Buli urban center gyoyitamu Mr. President, abantu balirako basurvivingira ku mmere ya leero, tebalina nnimiro mwe balimira. So, bwe wabeerawo plan yo distributing akawunga n'ebijanjalo getting out of Kampala. This is my humble request.